Yeah, nagambi tuli mukwogera ku bivulu ebigenda mu maaso. Yes, Lutalo yalina show omwaka guno. Yes. Kati akomyewo atugamba agenda kujaguza emyaka 15. Tabagamba bwekirise. Agiwezeza. Giweze. Ekaza ani omulala yajaguza emyaka. Kabako wamma yajaguzawo emyaka 10 era still. Kyatambula bulungi. Ekyakabako tekinnaba. Ate engeri gye kutandula wikeja. Ejjalu. Siruno. Kiri muzine ennaku ezisooka eza November. Nze nno mbadde manyi kyawedde n'okuggwa. Bwenzijjukira. Kaakati Lutalo naye atugamba nti ajja. Era agenda kujja. Ene Masaka agenda kubeera ku Bliss Gardens wansi wali. Simanyi lwaki this time round takozesezza Maria Flo. Kabako omufunye lwaliyo. Kabako omufunye wano. Nga mmeka nga 7 8. Nga 8. Agenda kubeera ku kalenda ng'ennaku z'omwezi 8. Olwokutaano. Kale tumwagaliza birungi byereera atobye n'ekintu. Wilson Sennabulya. Nansanyuse nnyo nga Shiba agenda kubeerawo. Yusuf Sennabulya si Wilson. Musajja musiraamu. Dumu n'ogamba otya tukutumiddeko. Akubye ekintu kino. Kaakati Lutalo, Daudi Lutalo. Ye bannayi nalaba emabegaawo. Ono Junior Lutalo. Junior Lutalo. Anyway, simutegeera bulungi. Naye ate nalaba nga blessing awo namuyimbirako na luno oluyimba lwa gundi. Naye ate namutabukira ate era. Yali akyogera mu ngeri ya lusaago. Muntu osaagirirako. Namugamba nti olina okujja. Wadde nga kisoboka okuba nti kituufu kuba munaye omuntu ebiseera ebisinga asobola okuzanyira mu linnya lino lyonna. Kyangu nnyo. Kati ono Junior Lutalo yoweene Masaka. Kwati nalaba waliwo oba nowe Kampala. Ono yewe Kampala. Ono Junior Lutalo weene wakaliyoki just yetawe. Talina nakifaananyi just amwagala bwagaze na kuyimba nnyimba ze. Naye ng'owaddala. Maneja ni kusazaawo bwe nalaba ategese Junior Lutalo we Kampala. Yali ategese oyo. Owe Masaka gyali abeera mu Nnyendo bamuyita Bashir. Just mukwano gwa Lutalo amwagala ng'omuntu ne mu kifaananyi tomulengera nti ono yali riyo. Kati ono beesanga bwesanzi ku show. Beesanga ku show mukulu yali wali ali mu kuyimba nono najja n'ayimba. Namubuulira amazima nti bambuukinga nezigira ddala nga Lutalo akasente n'enkalya. Mu interviewinzeko emirundi egiwererako ddala naye ekirungi nti ekifaananyi akizanyisa bulungi. Waliwo abantu abonoona ebifaananyi by'abantu ndowooza waliwo bacomedians ababadde ku TikTok okwo ng'omu azannyanga president omulala ng'azannyanga Bobi Wine. Walabye endowooza baabakoze baabalabudde obutakikola ki nga kyazanyira mu president Yoweri Kaguta Museveni kikyamu nekyazanyisa Bobi Wine kiki so nga atolaba nti Mende ono Ssebujja azze yazanyanga president okumala ebbanga ki so ndowooza it's according engeri gyewe brandinzeemu mingi gyakole gya State House. Emikolo mingi nnyo president gyabagendako n'asookawo ne bamuwa n'essejju. Kirungi nnyo kuba olaba nti engeri gye yakibrandingamu nnungi. Talina gwavuma, talina gwakuba, talina n'erinnya lya mukulembeze okitegeera. So kati n'ono Junior Lutalo talina mu kifaananyi kibi kye yali akoze. Singa abadde abeera ku stage n'awemula abandike Lutalo wuyo awemula. Singa oba muganda Lutalo awemula oba ekifaananyi kyonna kwegamba kyosobola okukola oba singa alina mwagayisa agabi n'onya omwenge ng'oli ku stage otamidde ofuse mu ngoye newaga Lutalo ate n'omala ne weeyita Junior Lutalo abo kiba kikyamu ne tazanyisiza bunnyo ekifaananyi omulenzi oyo nze mulaba bulungi ennyambala ye engeri gy'abafaananamu ku stage simbi. Yes. Kaakati ajja Lutalo ajja ku Bliss Gardens wansi wali. Lutalo agenda kubeera ku Bliss Gardens 10 na mmeka ndoza ye weekend eri. Yes. Nakusoma ezinga 16. Kampala agenda kubeerayo. Kampala agenda kubeerayo nga 6. Ajja kuyisaayo weekend. Agenda kuyisaayo weekend. Nedda seba alina okuyisaawo ko. Asooka n'akubakubako namala nadde. Kampala agenda kubeerayo 15. Kampala agenda kubeerayo. Nadde manyi weekend yemu yeeno wabanga wa 16. Kemunoonye wano tuleme kuddamu tuleme kulimbalimba bantu. Kubanga Kampala era kulaba endala wano ssebo
Etata. So ate ne Carol Nantongo naye ajja. 8 December twagenda okubeera eno yes e Kampala ndoza aliyonga 6 naye munnange Michael Judas ebintu byange biriwo ebintu byange Judas katayina muzi mukwasaga gwe bwolaba naye nga mukyamu muzi so omufunye David mbadde muvuddeko yadde mmanyi omufunye ngenda mufuna wantayinza kumbula so naye ajja banaye mugendeeyo mumuwagire 8 December agenda kujja ku Maria Flo bangi abamuwerekeddeko nalabye press conference ya Carol Nantongo ng'akaaba amaziga Carol ki ekyabadde kikaabya bigambo Misach bye yayogedde Morini nantume aba Catherine Kusasi nedda memories naye ekibiina ekyo tekisobola kuddawo nandisanyusa nnyo Golden Band ngezzeewo nakuba ebintu bye bibiine naye si kyangu kati kubanga ekisookera ddala abakulu balina mukeezimu ku nsonga zaabwe obutakwatagana bwabwe ng'abantu bingi nnyo bw'oba ogenza obyetegerezaamu jjukira nti mulimu abamu bannabyabufuzi ebyobufuzi ebitakwatagana na byabalala then n'abantu bamala okugaggawala tabwe beegudde e Kampala agenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 8 ku Serena Serena eyo weekend lwakutaano kaba kali kalenda tebikwatagana show eno ya 15,000 byanjawulo nnyo so soko tugayizeemu awo ku Bliss Gardens why not Maria Flo kubanga olutalo lwabadde ajja abadde nga ajja ku Maria Flo Maria Flo waliwo ezimu ku nsonga ze nategerako entonotono ekisookera ddala abategesi bangi bagamba nti bagenda kuddukawo era ndooza funayo akaddo interview ngeko ku manija Maria Flo si mukyamu ajja kwogera abategesi bagamba bagenda kuddukawo ebifulo biyitiridde basala ekisooka ekyo zaawo ekifo bakipangisa $3 million ekifo kya bbeeyi $3 million tokkirizibwa tundirawo kyakunywa gwe ng'omutegesi toleeta kampani zo zoyinza okupatinarize balina ebyokunywa byabwe awo waka mu bbaala yaabwe ekyo kimu ekyokulala $3 million tokkirizibwa kuleeta butebe manager yaleeta omuntu ow'obutebe nobwina babwina obwabwe kati omutegesi yenna ebiseera ebisinga jjukira endongo yafuuka ya bbeeyi endongo tekyapangisika endongo okutuko giyimirizaawo sente zowa ku poliisi sente zowa mu security yonna ebbaluwa gy'omala okufuna ennaggulu ojja otandika okulanga ku radio olange ku TV olange ku drive okubisa ebipande okubisa ebbaana ebyaddala endongo eba ya bbeeyi kati omutegesi buno obuntu obusinga bwagenda afuna mwaka ki n'amanya nti omuntu ow'obutebe ngenda mujjako akasente bwe kati ku Maria Flo tebakkiriza tundirawo buki bwabwe ebyokunywa n'ebyokulya byabwe okujjako kye bakutimbirako emmeeza za VIP meeza nga 15 zebakuwa bajja ne bazikuteerawo ne bazikutimbira nozikutimbira n'ebyokunywa ne bakuteerako tekubako byakunywa kubanga gwalina obbigula omutegesi oteereko bali gwalina obbigula bikole ki obitereko abantu kyovalanga abantu bazze nga bacomplaining emmeeza tezibeerako byakunywa ez'e Masaka waliwo jjo wetwabadde mu press conference wabaddeyo omukyala n'acomplaining n'aga nti emmeeza z'e Masaka tezibeerako byakunywa olina akusera emmeeza so nolwekyo akuyambye akuteerako sooda so nolwekyo abakulu bagenda okubalamu ebintu ebyo ngekisooka tebakola ki bambi nabo tebayitawo shozi zaki za bbeeyi bannange shozi za bbeeyi omuntu okuyimirizaawo ekivvulu bagenda okulaba nga option gye balina ya Bliss Gardens bagenda tuka ku Bliss Gardens fiki simayo ekifo kirwaliyo tusobodde n'okigendako walungi nnyo mulimu omuddo ogumala obulungi ennyo teribaga nti omuntu yavuddewo ajjudde ettaka omuddo we guli pasipala mwali amala obulungi ekirala waliwo ne parking ennungi kati Maria Flo ate nayo ebirimuko ku bintu kkiriza nti egenza efunda bw'oba ojjukira awantu we bazimbanga stage si weebeera kati enemabega ewaliziwa yawe baanika ebintu kati bw'oba nozimbawo stage olina tutandikira mu maaso n'ojja n'okola ki wafunda wafunzeemukko ekyokulala oba ekirala
bwogenda notunulira eri maaso waberanga wali ebintu akabaala we baberanga akabaala eno maaso kati bazimbyewo ki bazimbyewo ebbaala bali mu kuzimbawo ebbaala ennene kuliko emizigo ndowooza rooms ez'okusulamu wafunze kati nabaddewo jjo ku show ya palaso balina engeri gye bataddewo zi barriers nga bafulumiza ebyokulya byonna ebyokunywa babitadde ki kwegamba ngaekifo wakoze eki bw'obanga ogenda okutegeka shonga ya mutwalo ng'eya David Talo obvious oba osubira abantu bangi kati nga bw'obaga nti obateeke wali baba bajja kujjulawo ate nga sente tezivuddeeyo kuba Police Gardens nnene esingako ku Maria Flo egisingako ate eriko ne parking nki wadde ogamba nti efunze naye ate abajja okutegekawo ate era abantu tebajjuzaawo anti tebajjuzaawo n'ekisinza kisinza bobotegese kubanga boba walimu ku show ya Mesa Kisemakula oba nobeeramu ku show ya David Talo omwaka nga bwe yali enewedde oba eyaluna mbiru kitegeeza nti abantu abo singa bali ku nusu mutwalo bali tebajja kujaawo okitegeera kati David Talo muyimbi w'amaanyi show agitadde ku mutwalo kiregeeza nti bw'oteekawo bati bantu tebajja kujaawo kwe kukusalawo n'agamba nti agenze ku Police Gardens ekifo kipya ate kiri mu tawuni wakati kubanga olutuuka ku kirabu ambiasi kirira bukkirizaawo eki emmangu ojja kuba otuuse zezo zokka ensonga ezaleetera okuba nti no bakyusa ekifo n'agenda ku Police Gardens security ennungi kubanga parking nga zemmotoka ezisinga zigenda kubeera munda wasobola okwakomodating emmotoka ate n'abantu abagenda okuyingira mu kifo bwenene nnyo kati wali biki ebiri ku Maria Flo ebitali eno biki ebiri eno ebitali eri eno omuntu opromota ali wano atulaba kubanga kati kino kyoleeta olinga amuadvisinga kati okozesa ate Police Gardens si muadvisinga n'ekisinza tikiyo kigyoyina nti singa anaabagikubanga kalo nantongo wategese naye simwogeredde sinamwogerako nti yakoze bubi concept ye eri etya sho bwebanga ya nusu mutwalo ng'otagetinga abantu abasukka mu 15,000 ku Maria Flo tebakyajaawo 12,000 awo okoma bw'obanga olina target gy'otagetinga okusukka abantu 15,000 ku Maria Flo tebakyajaawo wafunzeemukko ekirala omuntu ayagala nnyo ekifo kyagendamu ng'emmotoka yagirabako kati Maria Flo tetukyalinawo parking emmanju eri gyeri naye entono emmotoka kati bazireka ku kkubo kubajjukira zabeeranga wano awali ekizimbe wano wano bazimba ekizimbe kya wano awali emmotoka za Haji Muto wano ku bagita Coast Bond wano West awo wennyini wakati webate emmotoka wezabeeranga wonna bakola ki waddawo bondi kiregeeza nti emmotoka ogirekanga wano webale nnyo emmotoka ogirekanga wano n'otambula n'ogenda mu kidongo naye nga tomanyi gyeri bweru naye security ebaawo babeerawo naye kuŋŋenyo negambye nti ate bw'otunulamuko ku poliisi nti ate ogambye nti emmotoka ezisinga lwakuba nekirala nti ate olina obba waayo olina okuwaayo so nolwekyo akakasonga kakulu obusonga obwo nabo bukulu so ze zimu ku nsonga ezawaliriza David okudda ku Police Gardens kati kangende naye ku Police Gardens obutebe nja kubwereetera nako nkagire gundi ate kirala ebyokunywa n'ebyokunywa zenjo byereetera ate ekirala nakano kampola mpola bannannyini kifo bo tebannabitegeera ebyo tebabimanyi bannannyini poliisi bakimanyi nti olowooza bakimanyi nti omuntu basobola okuggyako obutebe bakimanyi nti munda banaaganamu ebyokunywa tebannabimanya so kati era bwana esho ya lutalo bwemala okugenda bwetiba epaba obvious abantu bagenda walungi bwotuuka ujja walaba Maria Flo tetujyogerako naye etuweereza ebbanga naye kati egenze ekyukakyukamukko abantu bano basimbye guest house wano mu maaso wafunzizaamukko ate neri emabega bulwobeera n'ebyuma ebingi kuba nalabako ku jjejje kitegeeza nti nemabega owalekayo wandibadde nga wabeera abayimbi awo wonna waafunda ekirala abantu bagamba nti anti abayimbi babeerayo naye tebajja space eba nnene nga n'abayimbi tebasobola kuggwerayo yandibadde ebeeramu bantu nti awo singa basikayo egundi stage nebeera ng'esimbira ddala kuli emabega bweti
wandibadde wasinga. So bwe babanga bakyagala tuweereza mu bidongo weetaaga okuddamu okubanga abaddamu okuzimbawo ko bupya. Awatali ekyo wafunze nnyo nnyo nnyo. Bw'oba ng'olina tageti y'abantu abasukka mu 15 tibakyajaawo. Yes. Kitegeeza kati Ahmed Lubowa agenda okuleeta customer care ku Christmas. Yes. Yandibanga akomye ku luno. Kisinziira. Ayinza okuba kyo yagitadde ku mitwalo 2 bw'afuna abantu 3,000 zimala. Kale baba yagitadde ku mitwalo egi baba bamala. Negambe David Lutalo ali ku muki. Abalaba akazannya. Era anyway buli kuba naliwera ne Christmas ewedde. Yes. Ahmed Lubowa omuzannyo. So kati zimu ku nsonga ezaddidde David Lutalo mutwala wa ku police gadi. Abamulwana nabadde njogera naye namwe interviewinzeeko n'agamba nti mu mulimu guno fiki abantu abalwana bangi. Olaba bw'oli wano eri omuntu ayagala oteekeyo post ofuneko views 2. Nero kamera gy'okwatisa eruma abantu kubanga eriyo bangi banno bolaba muli mu mirimu ng'akwatisa kasimu bwe kati naye gwe olina ki kamera enennene tolowooza nti eruma abantu mu bantu b'otambuza nabo emirimu. Waliwo omuntu alumwa otera okulaba microphones ze boogeza ng'oli akutta akantu katono bwe kati ka microphone akakuteekako buteesi wano eriyo omuntu gweruma ng'olina enennene kati bakulimbanga nti omulimu gwonna okusinza ku ye agamba nti tosobola kugubeeramu kumala bbanga kubakkiriza gwali eyo nanga ali eno. David Lutalo amaze emyaka 15 ng'ayimba okuva ku luyimba lwa Kapaapaala teri mwaka gwali gubeddeko nga Lutalo talina hiti. Kituufu. Abantu bagambye nti guno omwaka kivuzeemu. Nedda ennyimba zirina. Ennyimba zo weeziri naye kyahiti mu guno omwaka. Ati ne competition. Lutalo kibuzeemu. Fiki ne competition ekiro ekyo kigamba nnyo abantu. Competition. Waluyitiriddeko omwaka guno. Hiti tekyayinza kubeera ngeri eyedda. Neraf commissioner akoze bulungi. Webale nnyo. Mwede mwagala hiti yekana tubanga nti Lutalo nno hiti guno omwaka. Hiti abadde nayo. Ennyimba ennungi good songs zibaddewo naye hit song Love commissioner luyimba lukoze bubiri. I think lukoze bulungi. Kati buli omu abeako ne bwakola ki bwalaba ekintu kye. So n'olwekyo ensonga nkulu teri muntu mulimu gwogera kubeeramu nga teri muntu nga gw'oguleading okumala ebbanga nga tegulimu agenda kukuwalana. Era bw'oliba otoyiko muntu yali Moze Radio ne Wizo be bagamba bagoba agulina kati ye bw'agamba nti ekintu ebbanga lyakiruddemu obviously bw'aba balina okubayamba kulwana mweyo embeera ekola ki kuba eri abaagala aveewo. Waliwo abayimbi wano mu Uganda ng'akubye oluyimba lumu n'avaawo omusajja akubye Uganda emyaka 15 musuubira kubaaki. Abo bati olina kulwana mu mulimo gy'obi manya nti tolina ky'okola. Kati nze Madimbuko ne mala mbeera kuleeta basinayo yadde omuntu ampala nayo yadde oteeka okuba olina okuba n'abantu abakuba. Fika olina okuba n'abantu abakuba ate gwe n'obeera tomanyi nti gye bali oba tobalabangako kkiriza nti gye bali kubanga abantu si buli omu. Omuganda yagamba nti teri agaliza ya munne kuzaala nduusi. Bwoli waliwo omuntu akwagala obeerawo paka waliwo omuntu ayengera nga progress ye yo emuluma. So n'ekyo ye David namwe interviewinzeko ye bw'agamba myaka 15 ayimba tiwayinza kubulayo bantu bamulwa naye yenkola ye agamba nti olutalo olulwe abamuwagira bakimanyi akozesa ndongo si musajja mulwanyi ndowooza teri muntu David Lutalo gwe yali akubye ku luyibu kyabaawo se buli muntu gwe yali ayombye naye ye olutalo olulwe alumalira ku ndongo bwatu bwagamba. So n'olwekyo naku z'omwezi nga zigenda kubeera 16 agenda kubeera Masaka ku Maria Flo ku Bliss Gardens. Ajuga nti nno Masaka yabadde si wakuyimbawo ku luno kuba zaayimbawo naye emu ku nsonga Masaka emuwagidde nnyo agamba tasobola kugibuuka ate nga kyekimu ku bitundu ebimubeezezaawo okumala ebbanga. So osuubira nti show agenda kikuba kijjuzi bagenda kugoba mutwalo gwa kubanga yandibadde asaba emitwalo 2 yakyogedde. Shows ezisinga za mitwalo 2 kuba tebereza olaba Kampala yagitadde ku 10 kati wano yandibadde aga nti kale abe Masaka kambasaba 2 naye yagambye nti bandeze bankuzizza bambezezaawo kagubere muki era kyagenda otuwa wano era si kyagenda otuweeka kyagenda otuwa wano si kyagenda okuwaaba e Kampala aja kituwa mbuuza lwaki omwaka oguwedde oba shows eziwedde e Kampala yakozesa jjejje ye yamukubira ebyuma ne Masaka gye yakola ki esawundi gye yaleetawo
abayimbi abayimba e Kampala era si be bayimba ate abayimbi abasingayo okuyimbira ku lutale Kampala era ne Masaka bayimbayo ekyo nkyebaliza nnyo abayimbi abo kati ennaku zino abanene abakikola abayimbi abasinga babaleeta kati e Masaka mubeerawo eri bw'atwalayo bwe babaayo 10 enaleeta 5 kiyinza obutenkanankana naye era at least tufunako 80%. Bw'otunulira show ya Haruna abayimbi abamuyimbideko e Kampala n'abayimbi e Masaka era babadde wano abayimbirako message e Kampala n'ababeddeko wano era babadde wano kati ne David Lutala abayimbi abamuyimbirako e Kampala bw'ogenda obeetegereza era bamala ne bayimbirawo wano. Kijja kuba kirungi katulinde bwe binaabeera kye Magnific Media ejja kubeerayo katusabe bulamu naye banayine Carol Nantongo mugendeyo mumuwagire ajja omwezi guli ogujja nga 8 December Michael Judas leeta ebintu byange jjukira omwana nesheesoose bambi kati bwe musala tujja kuba tumudisappointi ate nga jjukira nti Carol Nantongo y'omu ku bakyala naye kusooka ku Serena yasabye emeka 10 Serena yasabye 10 baabo kubanga kusho yesoose n'agenda ku Serena tekyati ekisookera ddala teyakisusiza Nantongo Uncle Ketty kibalera okugamba ebintu bya Ketty man Ketty ye muntu ategeka show n'ogituukamu nga ddala sente zenyuma ojja kutunulira nga Carol Nantongo gulabanga abadde abula naye ajja muteekako abayimbi bakunyumire amukuteereko saawundi amukwambalize yabatimbye ku gundi ku ziposta amukwambalize kati Ketty ne bolaba basajja abalidinze industry emyaka egisukka 20 naye nga weebali bali relevant olabira ddala nti enkola gyakolamu ekintu takola nti kunoonya sente wabula okusigazaawo erinnya ly'omuyimbi nga weeriri kati gojja tukamushoya Carol Nantongo ngolabanga ebiri gye yakusaba emingi naye ekunyumire olabira ddala nga yakusaba nanti bwe kasoosoka nga okulira erinnya lya promoter nti Ketty tobuuzaawo kibuuzo tobuuza kibuuzo gwe subira busuubizi makula meereere so nolwekyo tubagamba nti Carol Nantongo mujje tumuwagire bannamasaka ali ku Maria Flo nnaku z'omwezi nga 6 ennyimba zirina jjukira nti y'omu ku bayimbi ababbandi abakyala abaliwo kati abali mu kukuba omuziki ate ng'alidinze ekyo ekintu omwana oyo asitwagolinze ne boolaba Ketty amwagala gye yajja abaana abo tewabadde kumpi nnyo nnyo paka n'olwaleero so nolwekyo mujja tumuwagireko Carol Nantongo nnaku z'omwezi tulinawo oluyimba kikati oluliwo ayina nawe ibane tosalawo tosalawo anakayimba katosalawo kali obwimba buyina buyiti nyimba azikubye yes Ketty weebale kintu kiteekamu ssente ate ne Michael Judas bambi nawe weebale kintu kukola naye nga n'okumwebazaako mwami Ketty nti abadde musajja nnyo music industry eri kwogerako ebbanga lyonna abadde musajja mulungi abadde musajja afudde nnyo ku music industry ng'olabira ddala nti omuntu takola kufuna ssente wadde yazifunamu oluvannyuma naye waliwo omuntu gwolabanga guno omulimu tagukola gujjamu wabula agukola gubeerewo so nolwekyo mwami Ketty tukwebaza neebaza nnyo abantu bwe batyo gwe wolengera ekintu nga olabanga ekitasoboka ye n'akijjamu ekisoboka walaba ku show ya Malonadi Mayinja abantu bali bagaa togenda kukola tyaba naye engeri gye yagyoganizingamu yali mpoomu nolaba ku show ya Haruna nolaba ku eno eya Carol Nantongo bwejja okubeera ojja kugirabanga nnungi so nolwekyo abantu be batyo mu music industry tubeebaza nnyo mwami Ketty nebalizaako ne abategesi oyo abasajja mu music industry temuwangalidde obuwangalizi nti mubadde mubeerawo bezi lwa myaka naye muyina ettaffaali ddene nnyo lye mugasse ku music industry akabitegesi nno bamutabukidde namulabye naye baaba naye ate ensonga zayogera zirimu eggumba tetwalabye ku masaza ezo nyinza obutazigenda nebeene kintu bwa politics sitera kubigendamu nnyo tera nnyo okwogera ku bino ebya music bibeera bitambudde wadde nga ne politics naye tukakatako kubanga ate era ayingira mu mulimu gwaffe kati bwetumuyisako amaaso bakuyisaamu eggaali n'ogiwulira omusajja ow'enkofiira bannange naye nga zikuba music industry mwebaza bwetunuliramu tiwali muntu yali mumalirivu nyo asobola kutegeka acidic vocals naye omusajja yayimirira n'amaaso naga nti kijja kubeerawo ate kakirina okubeerawo nojjukira alien skin naga nti kijja kubeerawo ate kirina okubeerawo so n'abantu abalala bangi nnyo bazze ate abantu bonna bakutteko bavudde naddala emijiji gino emito
givuddemu nga jamu ate alien skin yamusetingira pace acidic vocals wali amusetingidde pace ate kibrandinga kubanga kiri somehow tribal nti basoga ate fiiki olaba ne booberanga ne mukyala w'ewaka tolowoozanga nti nno asobola okukola ebibi bibiri ne bikukyayisa ebirungi 10 osooka kutunuliramu n'ogamu nina mukwano gwange nze nali namukyawa nnyo nga twayawukana naye nalina emikolo ewaka eyo gye nali nkola nengenda ne muyita n'agaana okujja naye ku mutima ne mpulira nga mpewedde kuba nalaba nti ng'ojjeko kubanga kati tetukolagana naye ebirungi byeyankolera emabega byali birungi byeyankolera ng'ayagala n'ogwo omukolo gubeerewo biki n'abako byeyankolera so kati nga sirina kumukyawa lwakino ekizzewo buno obudde tusobola okisooka ne tukisindikako ebbali nogenda omugabaaba nina bweti ne bwenti teyajja olwoyinza okuba yalinamu ebizibu obulalalala naye nga nakyejjako ku muki so kati si kirungi nnyo omuntu ebirungi byakoze 10 ebibiri oba ebisatu ebimukukyayisa kale saba takumira mpeera abankumire bannange twekuume festive season kati nno olutugiyingidde ensenene wano Masaka zatandise naye ekikopo kiri kugumu mmeka akanaana kikopo ky'ensenene kigula nusu kanaana kokibadde naye ndowooza ogunagwerako nga n'owolukumi agula katonda bwatuyamba neziwera zatandise tuba tujja kirungi akakuba katonnya katusuubire kabatuukako eyo mu byalo gye muli yo mu kibuga enkuba kiyeekola kikambwe naye omuganda agamba atya awagwa enkuba wagwana sooli n'olwekyo omulimirima ffe tusobola bino ebyokulima byatulema nange ne mbasiibulako nnyo nti banne mwebale nnyo mwebadde okulaba Fiki Media tulabe nnyo ebintu byaffe bino naddala okusingira ddala ebyawaka bituwa nnyo ebintu bino olumu byobeera badde tomanyi ate n'osobola okutambula ng'oli mumanyi naye tulema kudde okuwakana mpaka za ku street kuba kubeerako abantu ab'enjawulo oli ajja nga yakoze okunoonyerezaako okumala nga tayogera bwogezi bintuntu so kye tulabe nnyo emikutu gino egyaffe egyawaka ate okusingira ddala twagale nnyo eggwanga lyaffe Uganda Fiki naddala mu abali ku social media ennyo nti ne bw'oba olina kyogenda okukola nga kibi naye kulw'eggwanga lyo osooka ne weesikiriza kuba Uganda eno we tuzaalibwa oba kiki obukulembeze abaliko bajja kufa baveewo naffe tuveewo naye ng'ensi yo tujja kuzikibwa nera tujja kubeerawa so ekyo bwe kyetukola kyonna twagale nnyo ensi yaffe Uganda yes abantu bavaawo naye yo weeri ate tulina betugendera okireka kati tuleme gisaanyaawo ku lw'obusungu bwaffe oba n'endowooza zaffe endala nga tulinga balowooza nti teri bantu bagenda kujja emabega yes kati mubeere bulungi mweraba